Zizengumye wetwali tukula byalinga bitya nzizemba bulire ewaffe gye twakulira byali bitya ndi mwana wa kaalo. Mwebale kugoberera omukutu gwaffe guno ogwa management akanyomero Kyenzijukira. Amanya nze kiyaga Dan, ntunda bya buvubi ebikwatagana ku byenvuba byenkola. Ndi ku Nabugabo ku kizimbe kya mwami Kyenzijukira bakiyita Angels Plaza room 316 awe nkolera guno gwenkola na gwensinga okukola gwa bya buvubi era obonyonyo nyiza mu bya buvubi. Kyensinga okujjukira kyesizobola kwerabira manyi ewaffe nze omwana muto asembayo nakula ne maama wange. Bakulu bange abamu bali mu masomero g'ebisulo abalala nga bagenda okukola. Kati awaka twalinanga emmwanyi, awaka twalinanga walagi nga maama waffe asobola walagi. Kati baganda bange bajjanga okusaba school fees nenga muganda oba nga towalinako walese kukwana Dani nga tofuna school fees nga gwavudde e Kampala mboze kukima sente wa mama wange. Mama wange anti ze yali safe ye nga buli kimu nza kikola kinga nza kitereka. Njijukira lumu Bena yajja nampesaawa ekiro ekyo nenjiziba ku mukono kati ngeri abaana abato tuba mu kuzannya esaawa neegwa. Kati Bena ataagera ku makyanga abatutunde ku mwanyi nze nzireyo kusoma nga baba esaawa yagudde kati school fees olina kumala kunfunira saawa era Bena kyakola yansuubiza. Omanyi omuntu omukulu aba kusuubiza kituufu aba kusuubiza era omulinamu essuubi nti ajja kukola ki ajja kuwa. Era yaŋŋamba nti muto wange nja kuleetera essaawa endala era ne tutunda emmwanyi naddeyo ku ssomero. Abalala bo abajjanga nga bazze okukima sente ewaffe awaka kuba nze nti zaliwo omwana omuto era nga buli kimu zakidduukanya. Twalina emmwanyi nnyingi nga n'omwenge nga tuguyisa bungi era sente zaaliwo tega nti waliwo sente zaaliwo era bafunanga sente. Kati ekyo sinza kyerabira obulamu bwange bwonna. Waliwo n'ebirala bingi byesobola kwerabira. Ebirala kyesobola kwerabira waliwo mukulu wange gwenzirako bamuyita Bunda. Bunda oyo ng'omanya abaana abato twagenda ne tumutega eggaali nga tuggyeko ekigere. Omanyi gaali zibako ebigere nga twaggyako ekigere nga Bunda akola nnyo obukolomooni. Bunda we yali avuga eggaali ekigere ne kiva ku ggaali neegwa. Bunda yagwa Mukama n'atukala bubi atuula ku kalundulundu era kyatuyisa bubi naye nga ffe abaana bato tuli mu nseko naye nga ate yalina okuddika agende mu ddwaliro. Kati nga kale kisinza kyerabira omuntu yatuula ku ggaali tumutuma n'amannya era Bunda kalundulundu era bagende baffe kye bamukazaako. Bingi nnyo byesobola kwerabira obulamu bwange. Naye ng'ebintu ebyo byansisanga nnyo. Oba omwana omuto gw'okuuma mukulu wo ssente anakumala akyakuleetedde ate nabo ne bannimbalimba nga ne bajjako olw'okuba bansuubiza nensuubira ajja kuleeta. Kati yaleetanga n'akuleeta buswiti kano n'olowooza nti bibere ebirala nga babeerabira engoye wazeerabira essaawa wazeerabira. Naye Bunda twayombamu kwolwo olunaku twatuuka ku makya nga atayagala okuddamu ovuga eggaali nga maama nga atoddamu ovuga eggaali tumukazaako erinnya lya Kalundulundu. Naye kyasi okunyumiranga nga n'ow'oluyimuyita erya Kalundulundu tanyiiga kuba yamanya omuntu akikoze muto we tayinza kudda okugamba nti ate muto wange kyadda akola nti yadda ayagala kuntemula. Tosobola kunyeegera muto wo ate naawe nyini tosobola nyeegera mukulu wo kujja kumusigala mulimu lwali. Nakati tuli naye era tuli ba mukwano nnyo. Ndi mwana wa kaalo bakutuma ku dduuka ng'ogenda obuyimba n'otuuka obyerabidde. Ndi mwana wa kaalo otya amazzo n'ababigere nga bakebera omugongo